mikwano amanya ndidobozi shana zoja kabebi kama mi kadota mboi kati akafanana dadi wako bitambula bitia nze ndaba muli mukola gwa maanyi mwebala okulikinga my family rise mwebala commentinga ku my family rise mwebale okusharinga comments tuziraba buli kimu tukiraba omulimu gw'omukola gwa maanyi mu episode yaffe olunaku olwaleero kansooka embuuzeemu endya yaffe eri etya tulya tutya ng'abantu tulya abakyala batwalako awutu tugenda nitusaa buli kimu bampe kino bampe kiri buli kimu n'ogenda ng'okiryako naye ng'ate ekibi ekiriwo kiri kimu osokolamu busokozi n'okubayo mutama n'ogamba n'okubamu engalo n'olya katini n'olya bingi ng'olowooza oliddeko katini naye ng'olidde ebintu bingi ebyenjawulo kitegeeza tebikuyamba mu mubiri gwo oba mu kifuna ate omusajja bambi wakutwalawo tunasaba soda n'anywa oyo n'olowooza nti no talinaamu ssente ezigula ebibye oba ezigula ebingi naye naabanga ali aba alina naye alidde ekika kimu olw'ensonga oba anywedde ekika kimu olw'ensonga tayagala bitabula lubuto lwe ng'omusajja naye ggwe era omusajja ali eyo alyaguzibwa olya kino olya kiriwa baaki olidde genza okoze exercise oyagala olubuto luggweko owunzise omaliriza exercise muntu yanyi nnyo n'ogulayo ewali enkoko namba n'osooka ogirya n'ogulirako bbiya bbiri n'ogulira ovakola exercise owunzika ayagala 6 packs ofunye 1 pack ng'oluto lukutumbidde okirako eki oba okiraba so tulidde tutya kale twogedde ku ndya ng'olidde ebika bingi yo endya ng'olya olina kulya otya banze endowooza oba twandiridde tuswankula naye ate abaatukuba baatukubiranga bwerero obosanga kuba osanga omwana abendi yeeriisaako katini naye yeeriisaako ebintu n'abirekaawo munna abiguze emitwalo 3 emitwalo 10 n'osokolamu busokozi n'otoonolyako nomaa n'olekaawo naye yendya gyeri saate wodda ng'oliweka oswankula bakusanga okyomani naye nawe toddamu weeriranga gwe kati gigendya gy'olyamu awo gy'oba otwala ne mu bantu bamanye nti gundi teyeeriisa nze abamanyi bamanyi era batuuka wantu enjala ennuma era bwe banywa nnuma bagambirawo ne bampa ekyokulya nendya mu ndya eyange nemanyiza sirina ndya mbweno ndi wa mu boyfriend ndi wa mwami ndi wa mikwani wani bo we baba balya nga ffe bwe tulya tuli baawufu ku bo oba bo baawufukufu tulina okuyiga endya muganda wange ali eyo oguzazi yogati omwami akubidde njagala kujja kulabako nkuletereyo ki leetera ekyokunywa ekiwoomera leeta zisoda leeta yogati leeta kino byonna bwabireeta togenda kukombako obiteeke mu fridge wamala ogenda bwati buli kimu okiryanga eyabadde tabitumizza oba ng'ebitali bibyo nti waliwo agenda okujja abigambe nti bimpe mbiri lyanga ekintu kikyo weerekeremu obudde abasooka bagamba abakyala oba abasajja kaaba omwana bw'oba olidde yisaawo eddakiika 5 nywa amazzi oba nywa amazzi yisaawo eddakiika 5 lya emmere alsa zituluma ennaku zino olw'ensonga byonna obikola omulundi gumu olya bw'onywa ekyenda kigenda kutwala ki kigenda sengejja kitya kitegeeza okiwadde omulimu ogw'amaanyi kati gwe bino by'olyaguzibwa olidde biki si kye bayita obutwa mu mubiri n'owooza olubuto olunuma ogenze mu ddwaliro bagambye wafunye food poisoning naye nga gwe yagyewadde si mulala
y'abantu abasajja gwe oliako obulungi nga toswankula obanga kwegema tolidde sowaani 3 ez'emmere tobaawo akali wema nkukyaliddewo ogenda kuŋŋamba bampeeko kati nina siryamu kwegaba munzika mulidde omuceere kilo 2 oba kilo mugiriridde essaawa emu nti omukyala gwolwo tolidde omusajja alidde omumanyiiza gundi osigala enjala ekuluma so tubale endya yaffe diet ey'okulya tubale n'engeri gye tulina okulya mu bantu newaka era tubalirire kiki kye tulina okukola mu bulamu bwaffe tutya nze ekituufu kiri nti wekuba kulya ndya wekuba kulya seeriisa mpozi nga tennuma era eba tennuma gampaako katini olwaki sirumwa nnyo nendyako akasaanidde nawe eba ennuma indya lumu nemmanya eba ndidde emmere bweti njirya oba sowaani namba nenjimalawo nemmanya ngenda mala essaawa zange 3-4 sinakintadde mu lubuto bwe mba ntaddemu ki kanyweyo ka juice obwo obunene buva ku ndyayo omukyala tayagala bunene endya yaffe yetuleetera obuzibu bawoza abannanga obukazi obutono oba obuntu obutono bulya kituufu bulya goge mazima era omusanga sowaani agiridde mulinamuko mu nnyongere neyeeyongeza naye alidde ogwo amanya nziramu kiro ate ekiro alyako katini oba okiraba mu episode yaffe eddako tujja kwogera ku maintaininga omubiri oba ogwagala tukikoze tutya era ojja bba okiraba naye essaawa zino tuli ku ndya yaffe eri etya ndowooza twebereremu bagamba habits zitandikira waka naye ate kati tuzifuna newalala kyosanze gundi ali ati nayikandye nti baganda bange mikwano gyange bakazi bannange nammwe babbaffe abali eyo mutuyambeko okuba oba tweyambe fenna okubeera nga twekuumira mu mubiri okuba nga mugimu mulamu obulamu bw'omubiri si kwe kulya buli kyosanze wabula olidde ki kyekikulu bw'olya buli kyosanze bwe bulwadde bw'ofunye nze mbagambye ulcers kwe ziva era osanga oli nga ye amazzi aganywa wayiseewo essaawa ng'amaze okulya osanga oli n'amanya nti amala kulya osanga oli n'agamba nti ekibala kye kisooka mu mubiri gwange abamu ne tugamba gundi nonno oyo yeepanka si bwe bwati bwayogera munze sirya kyamisana ndyawo fruits ekyeggulo n'endyawo emmere oba mukitegeera si kwepanka yiga embalirira y'okulyayo ate mwattu tetwemalaamu nti nno nina emitwalo 3 ebiri girina okugenda wano kandi ekikomando kyo kikoze kitya mu lubuto obulwadde bw'ogenda okufuna bugenda buva ku ndyayo obulungi bw'ogenda okufuna bugenda kuva ku ndyayo bambi mweyongere subscribing ku my family era mweyongere okusharinga mu bantu kino kireme koma kuggwe wabula kyeyongereyo ewalala mwongere okubanga musindika comments zammwe temwerabira ku Twitter gye tuli Instagram gye tuli ne ku TikTok